ngola kwetera aba registra baida iwasinza ku nibo bafefa linga wala kyakola ebyo mwalimu bameka mukalo abantu bananze kuba district councillor era nga nze yasingana ku mugulu bina na butano munange yandirira yafuna obululu 3 na bibiri n'obugwaku n'abayirira iwe mukulowoozaako singa bino tibyalimu ebyakasente bino olowooza wandisinzizaawo okuwa oba nandisinzizaawo okukuba abantu bamenda nga bakuba nti balaza kulule waida independent wafuna obululu 8 kuno katugezeseeku tubone oba waida tukolere wamaze okwewandiisa namaze okwewandiisa niwe flaga beala w'emyaliro na akamyufu kano bakeeta kokota uli oti butimba nibuno obutimba osuula mu eroti kakokote nze ku kyalo kwenva omukyala amaze emyaka nga opposition kuba twavuganyakuko naye ekisanda ekimu nti oba wano aye nga naye nagamya ekipande kya opponent naali kusikula n'abantu mu layini eyange aize mweno I swear sobola kulimisa so singa tugira mu register nti bawandi twategeera nti mulimu abantu 500 taana akwebairewo y'abantu 10 basome tutegeera abajja okwetabamu omuntu bw'avaayo n'akoba aye basoma okusoma kwawo mayina gasooka gati kyeyakomye nti bageza nti ekyalo wakitaka kirimu abantu 8 enaali emudesita abesingewo bana obuliro gwe benze ino gwe bawaako obungi bala basigaire baba wabule kasita kibatuuma mu regisita abantu abalimu kibaddeemu kyeyamaanyi atuyambe awulire omulanga gwaife awulire omulanga tubaye tutubyogera nga mwida atubuuza lwaki mubaye tumubyogera nga bizirawo bibaye bizirawo obaire owulyanga ku bino mukamyufu ng'era kawa bulungi abantu bajja bulungi aye omulundi guno tikukange zenka aye nze nga bwendi munamawulire ntambwire ebitundu ebyendawulo bingi byona byona neetegereza embeera eyakawuka ketuvira nga tikibaire mwidinda wonka tikibaire ganga wonka tikibaire aye wona balaza nga tuli kumaliza niwenje ye Sherina Memalendera ye Goni Dennis okubi wamala okwewandiisa niwo ogemeire nani bameka kabiri abali kwera mu kalulu ako bwe wawangula bona bali kwera nawangula ababiri bayize mwabamuwani mulimu wano mukwebona ko oli kwebona mukanso oba nze ndi kwebona mukanso kuba abanenda bange bwe nkubuuza ekibuuzo nti ku kamyufu niko kanaakaaba abakama akaliga kokuba kukoti ofunda kunikama akamyufu ka enyale kali bedire akamyufu ka enyale kazibu okusinga kabi abakama obala nti akamyufu ka enyale nina ebyala 29 buli kyalo olina oba kunomuntu kano ku byabakama nina police station 17 wategeera nti buli ku kyalo wembaku n'abaana buli ku kyalo oba mu kitundu abajja okunonda n'abaayo n'abantu oba 10 osobola obalamu nti polling station edda omumuluka guno nina polling station 5 njawangula ku polling station 2 dina eno bajja kunkuba wano opponent wange avaawo eno ezirayo wakibaliraawo kale tweyanziza ino mu Milton Balaza katujje eri kansala Sherina namba 0 direct council avuganya n'abaami oyo ekifo kye kyawukana n'ekyange kyendi wanaavuganya n'abaami ndi umani aja kutulana n'ennume oyo atulana n'abaami
ekifo ekyo kifaanana n'ekyolera waidemba okwesimbawo n'abaami yesimba nabaana district council oli mu kibiina NRM National Resistance Movement. akamyufu kokaawo akamyufu nze nkwawukanako ne bannange tugatta ekibiina saali mu kamyufu nga bwe ngambye nti nze direct district councilor Bikwe district era nga nja kuba obulimu obwange oba abalonzi bange benina okutalagamu tuva mu miruka esatu tulina Njeru South erimu ebyalo 14 nina Njeru North erimu ebyalo 6 oteeka Njeru East erimu ebyalo 7 siwakaludde ebyo byonna byonna okuba nga nkanoonya naye nze kyenja okuba nga ate neebaza nti saafeesingako challenge ez'abannange ze baafeesinga wabula era waliyo abantu abazifeesinga nange nentula neŋŋamba primaries bwe ziba bweziti bwe ziri abantu bagenda kuba nga bakyafanya kuba nze nayitawo tewali yanneesimbako nayitawo anokozini teri yajja ku kifo ekyo era neebaza mukama nti we natuuka nga ntutteyo okusaba kwange ekifo ne kiba reserved mpaka primary bwe zajja nga teri muntu mulala ze kuneesimbako mpaka akadde kano so ekibiina kyanteekamu obwesigwa n'abantu abali mu kibiina newatabayo agamba nti nedda kagwere mu primaries mpulira mulingo nga mukyala nambazira kyolina nsobola omukuba tewali yajja naye nga newaffe ebuyikwe kali sikalungi tulina nakamala ennaku kabameeya nga bakali kalangire nga bakali batwala obudde bakyabalamu bakyetere bakyali mu prosesi eno efunako ayise naye nga ku scene ku ground giralamu omanyi tobadde okimanyi tulina bwe twatuuka mu kaba chairman akasookera ddala ng'omuntu agenda ne proof nga essimu yeeno alaga layini yebadde kuli mpaka kuli naye ne bakulaga nti Amina abadde n'abantu ababiri yasinze naye gwe nagamba bannange nze layini eyange awo we mugamba polling session eyo layini yange yebadde kuba Amina abaddeko n'abantu babiri ne bagamba nti this is bakita baja kino ekyokufeekinga ku simu balina akagambo AI ne bagamba AI so bannange bye boogeddeko ebiri mu kibiina kijja tutta bakufe tukyali bavubuka bato tuyingidde ekibiina nga tukyagala twakayingira obufuzi naye bagenda kutwetamya kuba byonna bye boogere tewali kye balingira era nange nja tusa omulango gumu ogwabannange gwe bagambye nti tusaba chairman w'ekibiina kyaffe abeeko n'enkyusa tubeeko ekintu ekikyukamuko akalulu ak'omugongo nakali akabi oba niyandiboye box bityo byandibayire box ne box babba tukirize tugambe naye box ekyenjawulo wekiri tetutemagana ate tetuwalanagana tomanye yakutiikinze n'ate akutiikinze kati ku kalulu koono badde okimanyi nti yali asobola okusinza kwabo naye olw'okuba mulimu okusasula essente yali agamba nalidde ezo bisijja kusimba ku balazi n'akatiraawo n'atakusimbako naye kano akabox ne bw'aba alidde nga muganda wange Joel bw'agambye nti mbasaba ssente muzirye naye mulonde ekituufu so kyekiriwo kyekirina okuba nga kikolebwa abantu bateekamu ssente bali abantu bamala kati ne bana abawandiisa bigini omuntu amala emyaka 5 ng'alinda kalulu kudda kati aba amanyi 5 gino gisombadde sirya kati saawa yakukola business yakugula maka yese kati nga oba tolinaamu ogenda sanga obuzibu tuuka ku gundi gwe tubadde twewandiisa omuntu ng'akaaba yatuuse ku makya fayiro ye bamugambye fuluma n'afuluma nga bamugambye fayiro erina akabulamu katono naye nga yalinza kuva ku makyayingidde saa 11 n'afuluma so kyobola abantu asinga bagamba nti ezo ofiisi zaffe muzeeyi yazikola nga z'abantu kulyawo si kukola bituufu naye ng'ate bamuvumaganya kubanga ye ayinza okuba eyo gy'abeera gyali tamanyi bigenda mu maaso kuba Amina ayogereko n'ekyogamba nti batwala lipooti naye ne lipooti bagifeekinga balo bakutuusa mazima kituufu kyennyini kikibaddewo ku simu muzeeyi yayiza akalulu akaati twewandiise mu yero buuku onaku olutuuka olw'okulonda oyinza kabiri amajembe endayini tindi lwaki kubamba ine ku bye gakola yes Biden lujessa ku kyalo dani ndaga muntu
Biden register ku kyalo iwaida nindaga muntu yo basoma Abubakari boogere muntu w'abantu olagayo ndaga muntu yo tinina nje wale basoma ati Mirembe Amina ndagayo nti neno ndaga muntu nje wale nene bakobe esaawa okusimba line ati musimbe nga buli ali munda mwali yes nga buli ali munda oba basoma lunaku lulamba kuba okusimba line kwa dakiika budakiika tukati okusoma amaina kujja atandika esaawa 2 kukoma esaawa 8 abanaaba balimu n'abanaalonda Dennis akamyufu tiwakali aye ng'omunamawulire bategeera ebyajja mu maiso obe kukabaamu byanditambwire bitya ekisookera irala nangaale bijaawo nakusooka ajati ebyamaanyi gakuyejakusoboka nibakyusa abakalondesa okuva ku kyalo paka waigulu balina okusooka okutegeera kintu kirala niye banaabakyusiisa abalondesa ne baleeta abayaka tebalijja kuva mu igulu abajja okulondesera tebajja kuva mu bajja kuvaawo era nibeena abo yefe bennyini ate era ekisinga okuluma bakate banakibiina kikenyale akaze kalimu so ekitegeeza nti omuze guli mu layini niye banaaleeta owundi era egi ekikolebwa niye banamutoola eggulu ne bamuleetayo ekirala ekyo kibakwenda nze gwotwaire gano olwaleero nga tuli kujja kulonda tyenda naano obusoga we banti nti nze nena mutumba neiganga banti bambeede bantoole wano bantwala eruweeno oba embaali bakuba niwe ojja olondesa niwe ojja osoma amayi naye buli yangiraide nindaga muntu yo eraga nti niye mama iwe butyojabitalasaayo okuwulira nga wesimbyeenazesherina ayogere yakoba nti niwankubaire nakomubokisi kona tumana bitukeyo byakola byakyuka waliwo polling stations oba ebifo ebirondebwamu abantu we baabona nga nti kituufu kundi afuna obulungi aye nga otuuka kubyala fomu esoma bingi muganda wange baraza akubye ati pata yakagimala mu mwaka kutya mulala aye kyankaba kityo umuti omubisi yegwakira ku mubisi olwaiwa omukalu waliwo amukisa obati nga omubeeda pasis namuganza kiri kumulya alwire ku pati emyaka n'emyaka aweereza kuwa minisita olwaiwa waakaire mu pati ow'omwaka ate nga olaye naali ku ngaidi tactics na buli we bitambula okulonda kujja kutya kuwa kutya twetaagisa ki nze nkola nti muzeeyi ayinza n'okuba tayidi bifaawa ground ajati akobye nti batyama bakola ripoti aye bena mwe mutyama wano mwavaawo mwaira emakubira oyidi ripoti egyatuukali oyidi kyekikolebwa singa ekibiina kienya kitambula nga bwe kiba ekijje nga kitambula okufaire ebintu bitakutereera nze nduba nti titubanga kuna kamyufu kafaanana kano ketubeire mu mwaka guno ekisooka kamyufu kabeire mu sente embi nga woba ozira sente kikubeera kizibu ino okwogera n'abalonzi kubanga ni ku layini bakola ki babeiza wale mwasimba layini babawe sente bakukola nti gyolonde nzazira sente ekyo kijja kunkalubiriza kituli ku neutral ground ono ayini sente gwesimbewo naye nze nzira kijja kuba kizibu ino omuntu okufuna wala esente dolo ajja alonde balaza akamwerewo ekyo kyokoba ekyo nekiri kutuleeteranga abalonzi okutuka okulonda abantu abataabaweereza kulondeza mubawa olwokuba mweyakutebamuwa era nze yenali ku bifo ebindi nga webakuba nti basimbwire kulonda obona abandi bagema muno abandi bagemere
olwokuba nti yali akasente k'omuntu aye tali kusobola ekiseera ekyo kumusimbako amala gaweta yeeviirawo yakiri akalulu kakola ki kaafa kyendi kusaba banakenale mu twena tuli baluganda ate twenda okuweereza abantu ababuliido buli omulonzi lwanaalonda omukulembeze ng'atairemu akasente ke service delivery oba obuweereza bona buyinza okukaluba kyokka obona nti gundi twamuwa aye bukyaja mu palamenti bukyaja ku ntebe bukyaja mu kifo gundi titumubonangako yeena aliko idabululaku enfuufu kuba yasingayo ebintu bye ayina okusooka abiiza mukulu Abubakar twalina omukulu oyo mutabasinga nze basoma byenalina bingi ebiriwayo byebasoma nasituka najayo aye omukyala yanozanga ndina linyinyiwa yansimbika nga tyalina nakulinga ku byendimulaga ebituufu bwekituuka ku kalulu ka munaife Namulondo Farida awo nalinja kulaluka kuba najja okubona bali nsoma nga bibali kusoma bitandise okuddamu ebitego nga ife tutegeire nti ki obuwanguzi abulina n'obulwa kuwangulirako nga tubwidi mudakiika budakiika omukazi atandika okulya olulimi alikwenda alanga ebitali bituufu nakuba Farida nti ndize mutale center lwaire ng'olwonzi bamaze okola ki okunfuluga nakoba oyo nti sizisa Farida nga Farida embeera eyo kubanga okugenda nkobere ife abandi abo bali mu kulembeze ebbanga nife otusikiriza kutibwa nze ndi musaale uno kuba asikiriza Namulondo Farida kuba yankubanga atajja ti nendawiriza nambe nga iwe onze muki ati mu byamawulire nakuba nti oteekwa kuba mumalirivu byenkolo edabi yanamba nankuba nti butimpenano nenda kuyina bukulembezayo nkole ntya ntitandikira ku era yatandika n'abakyala mulamba wakyala ku myaka gyegyo akalina aweza myaka 7 so yakuba nti nenda kuyida mu bintu nebyenaabo ntindira mu primary mugundi mu structures Namulondo yakuba mu structures nkuba nti newandiise manya nteeyo interest y'okuwenda obwa kansala nti so wabaire asoomozebwanga mukunoonya akalulu nganingira namukuba nti be butikola oti oidinga n'okunkuba okujamba nti osaba akalulu nga namutendeka akabutendeka konze woba ogire mu bakaire woba oyagaye n'abavubuka yogere akalulu ke nakalondoola mu byalo okutegereka emirimu kati aye nga bwotukako Farida nemulondo buti olunaku ozoba nizyalyakuba nalinga iso obulumi obwange bwebankazi nga ndibona omwana oyo kuba yakoyiga Farida yakoyiga yakyuka n'enkalo yali alekeire n'okwesinga ndowooza ebiziko bwe nayingira nti namusooka namugema namutyamya ati tyama wano leka balamba ebintu bye bali kulanga twebaza ino RCC owawano wadidasite nti yali mutabesenga nga yena alimaliza wasi kyatuyamba yalagira omukyalo oyo atiiramu osoma ebituufu yamukuba atiiramu osoma ebituufu kuba yena yidukira yenga butyo wa security bwatuuka atyama yategeera ati muli kwonooneka era nze bwe baamala okuvuluga akange yange teyambuuza atajja ti obuzibu buviire ku ki yakuba ati tinigire kyandibaye kikusaanira so yali ndowooza tayenda kabiri kwongeraku kubona bindi bituuka ku muntu ekira kyobuuziiza nti nviira ddala wansi paka wayi nti omuntu aviire eno n'obululu bwe ng'oyo omwana yavaayo aye ali wale bijesitwalira okutukweta kutuga tataire eyo oli kutugaye nga n'olaidye bw'oli kwenda obisaawo
abaire tagenda mutale center kuba nenda nkobere kino kizibu ino omuntu okubanga ebintu tabise naaba mutale center n'alaga tiki asobola abaali tibayi ayida luvannyuma ino ndowooza ng'akasimu kamaze okukola ate leero omulembe gwa WhatsApp kwebazaala sisi baapa mwebala okutubeerawo tusiima emirimu gyakola n'ekintu ekindi nga tuva mu ti buli muntu ayita kuvuganya ku kifo oba ku bukulembeze nti aba bukulembeze nti oba yitya okulumirira abantu kubaweereza eri yaida ng'ali kwira ati kanje neeriyemu aye tasobola kulagana ku kungulu kuno eri yaida ng'alikoba nti kanje nteteekanibwa abeesimbyewo obululu bufe yayiwamu esente oba yaba n'abamuyiwamu ki esente eri yaida ng'alikoba ti ekitundu kyaffe oyo nga ide n'omwoyo okola ki ogulumirwa so weyagaana nga abantu bangi bonoine obukulembeze mu ngeri efaanana etyo oleda ati kanje neerire kuki kuserire sente era wekiyamba nekigemayo n'ajja mu kifo kyabeera okusaba ekyalo kyalira disitulikiti yeibisa wajja okubona nga constituency tibafunye buweereza ekyomuntu ajje bakaloleire okusaba kawo era ojja okubona ti nga akuzeeko ekisanda kirala timwiramu kumubona abandi bayira akomawo nesente ngaziterese eriyo okwendidi bwebaawo bwemubi bwe yajja ekampala yaboneka kaiti nga kamyufu kali kutera kuidirira era bona bamukaa totubonanga so amagezi gempa abalonzi abantu beffe tubanabo nti mutyamengaku mu madiiro tyame kwekawo omukati omwana onaidi bongeidi noonaidi aye osengeddemu oti okusinziira ku ndogerayo noono onaida abamukulembeze nze ng'ekyalo kyange kyekiri yondakiikira mu luka gwa kino nze nawe kiwakuvaayo era n'abasinga baneewuumye aye kansala abaire mulwalangira nti ajja ku disitulikiti nafa ndi butize na kino ekiseera ekyokusituka kuba nsomeire ku kyalo kino kwenkuliire kwenzaalibwa nja kubaweereza kirina okubaweereza ti emyaka gyange egy'ekivubuka egikasobola okulobinga okusakira abantu bange nga nkasobola so tikulinda mpoiremu amaani agatambula tindida nti ndida ku bwakansala mu buka bwa kino so abalonzi batyame balingirire omuntu ono alina kirooto ki manifesto ye ekoba etya aye baida balonda n'omuntu azira manifesto olwokuba mubwene ejali kumansa sente buyaka bwererebwa mu banka aba atya oyo gwetukutu ekiri kuleeta service delivery okugootaana bweyagana nga n'eirwaliro eri ku kyalo kye lyawaamu obulezi emyezi ng'enaku 3 inuma aye olwokuba nti mwene talwaliramu famire ye tibajjaayo azira kyeyeetaagayo oyagana nga ekiralo kiri kubonaabona so n'obuzibu nambazi awo tuvire okumutendera okwo bwe tukwenda kutegeera manifesto ye eri abataka bolikwenda okukulembera kiki kyolikwenda okubakola olaali woba abaire wukyatakoze abantu bange bendi kubanga njagala okukiikirira era nsaba buli gwetuukako nga nkuwa enjumbi nsaba mukama katonda abakkirizise bampe obuluka na kaseera ketugenda nsobole okugenda okubakiikirira mu disitulikiti nze ku kyalo ebuyuko genzaalwa ku kyalo kye bayita buziika kwe nazaalibwa kwe nsomedde n'ebino ebyokunoonya essente ebisobola okuba nga bitwawula nti ndi mu kibuga kya Jjinja naye siwala n'ewaffe kuba sobola mmala wiiki nga sirimyeko ku kyalo ewaffe tuba kumpi nti omuntu wakulidde ku kyalo ebiseera ebisinga ategeera bannakyalo ebisinga okuba nigiriza ate nga bitunyigiriza mu mbeera ey'enjawulo
osanga kati bamaama abakadde bajjaji ebibanyiga si ebinyiga baganda ab'obuvubuka ebibanyiga ddala nnyo wabula nze kyenjagala okusookerako ku bantu bange nti nga kaaba kuba nze ndi mu kibiina kya NRM abavubuka b'ebitamu bonna bavumaganya bafuna ekibiina kino tumaze emyaka ng'ekibiina kyaffe kyekikola kyekiri mu bukulembeze naye tekikoze wabula oli kugamba nti ekibiina tekikoze gwe ng'omuvubuka kiki kyokoze because ogenda kera ku makya waffe abavubuka bakuba nnyo amataffaali bakuba nnyo amayinja gano ge basooka wansi mu nkokoto kuba tulina ensozi ezirimu amayinja balima bavuga boodabooda ogenda kwekwasa nti gavumenti tekoze olw'enguudo embi naye gweovugirako otya ojja kugamba nti gavumenti tekoze batukwata ku nguudo amateeka Battery remaining 70%. wajja kwesanga ng'oyo agamba nti gavumenti tekoze ababooda kati babaleetera ebisaanizo ebibakkiriza okukola ki okuba ku nguudo n'okuvuga naye ng'ali kuyomba olwa gavumenti eriko naye amateeka tagagoberedde bwe bamukutteko booda ye ali kuvuma gavumenti naye nga babawoninga ne babayisizaawo amateeka agakola ag'okuvuga so nze kyenjagala okusookerako ddala ku kyalo kyange kumanya mitendera gy'abantu bange bengenda okukulembera tusooke tuyite mu kumanya ffe bwe tulina okwetangira okuvumaganya gavumenti nti kijogedde ku bavubuka baganda bange bamaama tulina eddwaliro lye twatera okulwaliranga kuba tugenda nabitabo nabazibaawo eddwaliro ttono bweriti otuuka eddagala teririiyo naye maama nga tetunaba kugamba nti mu ddwaliro temuli ddagala maama gwe n'abaana bwewaka obuyonjo bwammwe buli butya kuba tetwagala olwala ogende mu ddwaliro nga teri ddagala naye nga guweera gajjalidde twagala tuyombe ti gavumenti tekoze naye nga maama obuyonjo ewaka okulabirira abaana n'okuba nga mutaddewo kwena mmwe embeera etenyigiriza mmwe nga mmwe kuba nti ogenze ddwaliro tosanzeeyo ddagala ate n'osobola okuba nga oli kuvumaganya gavumenti eriko bino byonna tugenda sooka tubikole tugenda bikola byonna ebyokulaba nti nwana amadagala gabeereyo mu ddwaliro ngende ku district lobbying emirimu kuba gyeri abasomi tulina bannaffe be twasoma nabo netusoma kati basoma mawulire basawo naye nga tebalina mirimu naye nga ku district emirimu gibaayo eddagala malwaliro nze ndukira eriyo abantu baali bakumpulayinga era ebiseera ebyo yali RDC wange yali mwami munawe twala bugema nga bakaali mutwala nayuge twatambula nga kansu twalambula twajja ku idwaliro eryekusima twayagaana omusawo yatulaga alipooti ng'eddagala balireeta aye abalwaire abajyana eddagala lino belibwaku balibeeda balitolamu butiibwa olyokuba mundowooza ekirowooza nti oje mu ddwaliro likuleeta mulingi aye eddagala libaayo mu malwaliro ago aye olwokuba nti titulikozesa wayenda eddagala lyabatereka okujjayo eri eddagala lyotayagala naye kuba basinga katugeze omusawo yatukuba ati eddagala ngaerya asima ati obulwaire obwo abasukaali mu idwaliro nga lino okubukuumirawo ate aye eddagala lye batuleetera batuleetera erimu aye bantu batabituliza so embeera eyo kirina amaliriza tuwona ntina eddagala kigambye nti neddagala terivaayo nenze nja sikwongereza n'ekirala okugatta ku amina kyagambye nze n'abaganda bange babiri abanzirako nga basingasamu omu basooka ne bamusindika ebuvuma transfers ezimayi n'atuuka ku disitulikiti ebuvuma naye n'okgenda omulabako nga muganda nentuuka bannange sitya mu nkyakata nga tetunabagamba nti eddagala abasawo gyeri abagamba nti li expiringa ne balijjawo ne bagenda nga gyebiri naye nga tebabifaako nga babasindise bantu naye nga yeewandisa nti agenda kujjanjaba bantu gavumenti emuteerako omusaala amina naye nga yagamba nze sijja kulinnya lyatugendayo supervisor ye supervisor ow'abasawo abali mu kati tugambe LC eyo eddwaliro naye nga yakugamba nze sijja kulinnya na fobia y'amazzi teyakigamba bakamaabe nga bamuwa omulimu n'amalako omwaka nga talinnya eyo oba n'agenda mu mwaka wali ogenda n'agamba nti kati nja linnya ffere
ngendeyokko anti baagala ripooti mpeeyo ripooti nga n'obutimba buli kimu kyonna ekyokukozesesa abantu walayi nga gyebiri mu sitoowa naye nga biriko obufuufu nga sitoowa ejjudde ebintu ebyetaaga ogabira abantu abali ku buvuma tuze tulaba sitole z'abantu b'ebuvuma n'obupiira bwennyini abantu batukako esita sitole twagiraba ku mativi bakozesa buveera naye ngaebyo bisobola olemerera okutuuka ku bizinga just nti ne bano abantu batuggyeko kati ono kyetwagambye wali tuvumaganya gavumenti naye nga ye ebintu bibaayo kati olwokuba bo tebalina budde buli nyamaatu kugenda kuba ku bizinga kyalo batya okulwala amazzi makyafu batya embeera yeeyo ya kyalo tebajja kulinnyayo kati ani agenda ogenda akwata ebintu ebyo abiwa abantu so byonna byonna bizibu tuba tugenda sooka kubeera nga nze nga bwe nkugambye kusooka ffe kubeera nga tweterezeza ffe ngaffe